Minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo Janet Kataha Museveni avuddeyo naawe ebiruubirirwa minisitule eno byesuubira okukola mu myaka 5 ejijja mu maaso okusobola okutumbula ebyenjigiriza okwetoloola eggwanga lyonna. Mu bisinze okuteekebwako essira mwe muli enkuza y'abaana era n'ategeeza nti bakukunga abazadde mu ggwanga lyonna okwekuliza abaana baabwe ng'etteeka ly'ebyenjigiriza erya 2008 bwe liragira so si kubakuliza ku masomero. The policy is being reviewed to streamline and strengthen the regulation of early childhood education and to make this subsector sensitive to the biological, physical and mental growth needs of our children, and also to address the emerging challenges at pre-primary level. Abasomesa baludde nga bagamba ensimbi ezibaweebwa ntono ekintu ekibalemesa okukola obulungi emirimu gyabwe kubanga nabo balina ebyetaago. Wano Janet Museveni wagambidde nti gavumenti yakufuba okuwa abasomesa ensimbi ezibamala ng'era ebongeza ebitundu 15. I'm happy to inform you that the salaries of all primary teachers have been increased by 15%, which will be the last installment in government's commitment to increase teachers' salaries by 50% in a phased manner. For this, an additional 122 billion shillings has been provided in the current financial year 2016-2017 budget. Gavumenti kati eyagala kuzimbira basomesa mayumba ku masomero basobole okuwa abayizi obudde obumala nga tebeeyuna budde. Kino kiddiridde abasomesa abasinga okubeera nga tebasula ku masomero olw'obutabaako na mayumba era nga kibadde nga kibakakatako okupangisa mu bitundu ebiriraanyeewo. But now we have an ongoing program that provides teachers' houses. This program started last financial year and will continue to build on what we do annually so that we see how much we can do to really address this problem. Ebirala ebigenda okukolebwako mu myaka gino 5 kwe kulaba nga baliisa bulungi abayizi naddala nga bali wamu n'abazadde, okutendeka abasomesa abatuukana n'omutindo gw'ebyenjigiriza oguliwo mu nsi yonna, okuteeka essira ku masomo g'emikono, okutumbula ebyemizannyo naddala nga bazimba amatendekero ag'enjawulo ng'eri ekapchorwa eri abaddusi. Janet Museveni agamba weewaawo bakyakola ekisoboka kyonna okuzza ebyenjigiriza bya Uganda ku mutindo gw'ensi yonna, bakyalina ekizibu ky'okubanga abasomesa okubala ne saayansi bakyali batono ddala ate ng'abaana bye basinga okwetaaga okukugukamu. Ku lwa Kingdom TV, Nasaka Joweria amalindirire. This is Kingdom TV.